Okay, ndoza okkiriza tu recording session eno. Ye. Ekimu ekigenda oba kuno tugenda kiteeka ku social media, si kyo? Ndi fine nakyo. So tugenda kuba tutandika. So wagambye olina abasajja b'ogamba abakufera, right? Yes. So njagala abantu abalaba obeere ng'osobola okubawa story. Obabuulira nti bano abantu nabasanga wano nabamanya ntya. Kitwagala nnyo kubuuka kugwa bugi ku conclusion, okitegeera. Kiba kirungi abantu ne bamanya byonna bwe byatandikira, byava wajja otya okuba nga abantu batuuka obbawa ssente. Kitegeera abantu abali ku media basobole okufuna engeri gye bakuyambamu. Okitegeera. Okay. So weyanjulira abantu. Amannya gange nze Mutoonyi Esther nga nsinzidde wano Abu Dhabi. Bano abasajja bali basatu. Omu ali Dubai, babiri bali Uganda. Ompulira bulungi? Nkuwulira. Ompulira? Nkuwulira. Kati ono ow'e Dubai yagaba emirimu. Ono ow'e Dubai yaŋŋamba alina offer. Offer eno kuliko yeetaaga ba drivers, yeetaaga ba cleaner, ba supermarket attendants, ba security guide, ne gundi waiters and waitress. Naye nga biri ku offer. Osasula oli eri ku mulimu. Osasula oli eri ku mulimu. Nti sente ezo bakusala within 4 months. Bw'oba otuuse eri ng'oli mu kukola. Kati munaye ne twogera bulungi ne tukaanya. Wanje? Ng'ovudde eri bakuleese eno Dubai oba mu UAE ng'ofunye omulimu. Kyali nti alina okubaggyayo e Uganda n'abaleeta wano, then z'ababanja n'azibasalirako wano. Okumala emyezi 4. Okumala emyezi 4. Kale genda mu maaso. Kati olwavaawo era ne tukaanya bulungi n'aŋŋamba neetaaga abakozi agently. Ko nze tekiriimu buzibu. Ndinayo mikwano gyange. Era omuntu gwe natandiikirako yali kazini wange. Bamuyita Kaakayiwini Wambaale, yali yakava Saudi. Munaye neemumuwa. Kati we yakola process n'amala n'aŋŋamba twetaaga Interpol. Era nansindikira enamba y'omuntu oyo alina okunkolerako Interpol. Bamuyita Saamu, akola ku internal affair. Kati olwava ku kya Interpol era n'aŋŋamba neetaaga abalala. Era neŋŋenda nga mwongerayoko. Kati olwava ku kya Interpol n'aŋŋamba buli mwana offer letter ye weefuluma ey'emirimu like contract. Twetaaga clearance $65,000. Clearance ezo ziriko yellow book ne kadi ya COVID certificate. Kati ono Winnie yali yakakola COVID ng'alina kadi ye. Ne mugamba nayo n'omuwala gwe nasooka okukuwa. Uno yakatestinga COVID ennaku kati 2. N'aŋŋamba nedda. COVID erina okumala 24 hours. Gye twagala balina ogikolera ku kisaawe. Owulira? Waliwo gye twakolanga nga tugenda omuvinga emabega then negyokola ng'oli ku kisaawe nakunya. Kati nekira kye nkubuuza. Situation eno emaze like bbanga ki? Yes, abuuseeko ko naye agenda kuba akomawo tukontinue ne session eno. Saagala mubowe. Yes. Obadde obuuseeko? Ebuuseeko. Ebadde ebuuseeko. So mbadde mbuuza.
Kyabbanga ki emabega mwaka ki walina omuweraba abantu? Mwezi guno twabitandikako ng'omwezi oguwedde gunaatera okuggwako oyo omuwala eyasooka mwezi oguwedde nga gunaatera okuggwako. Omuwala owookubiri wanje gwe gwokumeka ogwo? gwa 6 guno gwa 7. Kitegeeza biri recent. Just wano naye kati omuwala omusajja oyo amanya geyo gamanyi oba just wamusanga busanzi? Omusajja oyo ow'eno yeeyita Hajji Abdallah era n'ekugundize ziriko Hajji Abdallah bwe zaasayininga. Olina ekifaananyi ku ssimu endala wetukirabeko ekya Hajji Abdallah? Ekifaananyi kye kiri kuno kiri ku eno essimu. Olyoke bwe tukiteekayo abantu ne bakiraba? Wandiyagadde tukiteekayo abantu bakirabe? Kiryoke nze ndyoke na buli kimu. Yes, kanetwaka kasumbuwamu naye. Kale kontininga ne story abantu bongere okumanya. Egenda kwejjako ate. Tufaayo connectinga n'oddako. Okay, network emusumbuwamu naye tujagendera awo. Network emusumbuwamu nenge mubiraba abantu ennaku zino obufere bungi nnyo ddala mu Bannayuganda. Kati oyo mwana wuyo yampadde story nanga abantu balinga 7 baana nga 7 bamugyeko ssente ze buli mwana bamusaba emitwalo 65 mbusimanya za clearance ku kisaawe kuliko covid bakoma omusaba ndowooza oba mwaka guwedde. Uganda mulina okumakinga research, mulina ozuukuka ne mubanga munoonyereza okitegeera kuba kati abantu bafuuse bazibu nnyo, so naye mulina okuba nga muzuukuka ne mulaba ebintu nga bino. Kati ali wano yeetaaga advice yammwe okuva gye muli okitegeera mube nga mufuna engeri gye muyambamu mu advising kuba kati abantu si yeka agenda obeera mu kintu kino, waliwo n'abalala bagenda okuddamu ate bakole ki bakiyitemu bakiddemu kibatuukeko. Location gyali siri naye mu location kyobola mbadde nnina omukubira obukubizi asooka asharinga story gye muli abasobola mubeere nga muteekamu comment awo nabanga afuna advice bayinza okuba sikisobola nzekka naye muba we muli nga sharinga information kiba ate kirungi nnyo okuba ku ye n'abalala basuubira okufera. Atugambye omusajja yamufera yeeyita Hajji Abdallah kitegeera abasajja batambulira mu bitiibwa naye anyway kakomewo tulabe nga tukontinuinga ne story eno yonna nga bweri. Okay, sooka ombuulire bwe wamala abamu abasabye ssente yatuuka sooka ogende maaso ne badde okyaŋŋamba. Kati we yatugamba nti nno wamala otufulumiza like offer letter oba contract tulina osasula emitwalo 65 egya clearance. Wetuvaawo ebagundi visa na air ticket abaana balinnye era munaaye buli omu n'akikkiriza n'agamba kasita engeri gye bitambudde supiidi tujja ttambula. Era olwo olunaku wayitawo ennaku 2 ofaleeta z'abaana ne zifuluma, abaana abaasooka zonna ne zifuluma n'agamba basasule era nansindi baali baana bameka abasooka? Abaana abaasooka bali 3. Operators zaali ziraga kampani gye bavudde gye zivudde? Kampani ye munnange byonna biri wano, ndina buli kimu oba bagiyita agency. Kandabe ndina ebintu byonna wano.
naye nga terabika speed. Laba oba mbu Alikaba Agency. Nkirabye. Aha, kati eyo offer letter. Buli kimu kiri okwo. Kati eyo offer letter gye yabawa yabafera. Kuba okusinziira nze nga bwe ngiraba, alabika yagyekulyetingira n'agibawa. Olwava awo ne muddako ki? Olwava awo Munana n'agamba basasule clearance bano abafunye, abaana ne basasula. Kati bano abaddako abana era nabo waayitawo just lunaku lumu nabo n'abawa offer letter n'agamba nabo bakiriyaringe. N'omusajja oyo ow'okusawo. Abaana bali 7. Bali 7 wamu. Buli mwana yasasula 65. Buli mwana yasasula 65. Era omusajja gwe baasindikira ssente ezo bamuyita Dennis ani? Kimbugwe, ewambu Kimbugwe. Dennis Kimbugwe, omusajja Muganda. Aha, Dennis Kimbugwe. Ekifaananyi kye nayo kirinawo. Ekifaananyi kye nakikuteeredde awo naye era weekiri wano ku profile pic ye. Bw'oba osobola okyakiseesinga. Yoyo omusajja mutereeze bulungi abantu bamulabe. Yambusaamu katono. Tetumulaba bulungi. Omulaba ne namba ye kweri yiiyo ku WhatsApp. Abantu baba balina okumulaba. Ne namba ogiraba waggulu ku WhatsApp kweri. Ne namba kweri. Nange mulina wano Kimbugwe. Yoyo. Aha. Yoyo. Aha. Yoyo musajja. Yoyo. Akola wa? Airport. Ekifaananyi gwa bambulira kirabika bulungi. Session ebuukabuuka naye. Ndowooza namba muba mugirabye. Demo connecting it continuing. Ompulira kati? Nkuwulira kati. Aha. Kati owa Interpol akola ku bya Interpol wuuyo. Yambusaamu katono. Abantu ye namba ye. Leka ngisomera abantu. Ne namba ye. Muzeekawe namba tugisomera. Kangizeeko bulungi. Kummako. Yes, enamba eri +2567609065454. Mulage face y'abantu bamulaba. Omusajja yakufera. Oyo. Akola wa? Omulabye? Mulabye. Akola ku gundi. Akola ku internal affair ku bya Interpol letter. Akola ku internal affairs. So kati abo bonna abaana badde okyatugamba ssente nga mukola mutya? Ssente munayo olwa clearing. N'asindikirako abaana 3 abaasooka visa. Ezo visa ze nakuwadde. Baali 3. Eziri fake? Ezo eziri fake ezo ze yatuwa. Kati yasindika Lwakuna. Ku Lwomukaaga n'aŋŋamba abaana abo bagambe beetegeke nga ndi mugamba kati onsindikidde zino ate ezisigaddeyo na air ticket neetaaga air ticket z'abano. Okitegeera kati
we yalaba nga ndi bubi ku kya air ticket n'ampandiikira message n'aŋŋamba nti abaana abo bonna ani ono naye akuba Mama sorry It's all right. N'aŋŋamba abaana abo bonna ku gundi ku Lwokubiri bagenda kuba batambula kiro era ku Mande ngenda kuba nkuwa ebintu byabwe okuli air ticket z'abano ne visa ezisigadde buli kimu ngenda kuwa ku Mande ku makya. Era omusajja oyo Dennis ow'oku kisaawe neemubuuza n'ankakasa n'aŋŋamba munaaye bagenda kubifuna ku Mande batambule ku gundi ku Tuesday ekiro. Naye ate olwatuuka ku Tuesday Dennis teyaliiko. N'ono ssebo okuva we yampa message n'aŋŋamba ngenda kusindikira ebintu on Monday we yakoma message zange oziddamu. Kati ne tusigaza oyo ow'oku kisaawe nga yatufumbafumba bw'ati mukuumeko Haji yagenda Omaani anaatera okudda manya biki okuva ku Lwokubiri. Oyo naye n'akoma okuddamu message zange paka nakati. N'enumba owa Interpol n'emubuuzaako. Owa Interpol yaŋŋamba bambi sorry nga kibi era yatayipinga kwolwo teya recording. Yantayipingira sorry nga kibi kanjogere ne Haji. Bonna bamumanyi ono ali eno nti kanjogere ne Haji. Awo we yakoma. Niwe nsindika message zange. Ono ali e Dubai. Ono ali e Dubai. Kiri kuno. Kiri kwene essimu. Ekya Haji. Naye nze ŋŋamba oyo omusajja ow'e Dubai kye yateekako yakifera lwakuba kiriko ekifaananyi ky'omuyindi kati. Alinga eyajja ekifaananyi ku social media. Enamba yo gino ogisomera abantu. Enamba ya Haji. Yeeyita Haji. Kandabe wano. Batwagala abantu bafune eno information nga n'omuntu at least enamba we okuterako omusoma bantu bangi kakimanyi ali kubalala bane abana Uganda mwegendeza abantu ngaabo kakimanyi yamaze ono kati ali ku bantu balala ba Bafeeze kisegera twagala embeera omuntu avengayo alumiriza abantu nga alina n'obujulizi bw'ono bwakoze kiba kirungi ekyo. Enamba ngenda kubangi kusomera wano gye ndi mu kunoonya wano. Ginoonya mpolampola ogisoma. Naawulidde n'omwana ali mu Biranga eyo ku TikTok nenjagala muyingire ka bokisi naye ate nendaba ng'ayinza okunvuma. Yabadde mwana muwala naye ng'ali mu Biranga. Enamba yeeriwa wano? Yali yagiteeka ku zino gundi. Ngenda gisanga. It's all right to continue ngene story number tujja gifunidde. Yino ngireese. Munnange byebyo abasajja omu ali abeera Dubai ababiri oba abasatu ne baba Uganda. Kati akufera aba Dubai. Abantu b'osasula baba Uganda akimanyi bulungi nti tasobola kukugamba nti nsindikire eno ssente. Kati abo abaliyo e Uganda tebasobola genda tebatuuka ku ofiisi z'abo abantu. Like office ki? Etegeezaamu abo abantu abalina ssente nga temumanyi n'ofiisi zaabwe. Kankubuulire ono akola ku internal affair era gundi akugamba nsindikira passport y'omwana n'akafaananyi akampi. Owulira? Akola ku bya Interpol. Era nagezaako ennamba ye n'enjiwa brother wange, cousin brother, ne mugamba mukubireko nga njagala bamiitinge bonna. Omusajja yagaana. Yamugamba wendi waliwo kamera nnyingi sisobola kufuluma.
yali amugambye amukolere ku bya Interpol nga njagala amanye naye omusajja yagaana n'amugamba wendi waliwo kamera era ne maama wange nagezaako omukubira n'amugamba naye bannange ono Esther lwaki ali mu kuwa abantu ennamba yange muli mu kunkubira abantu bangi ki ekiriwo. Owulira? Naye ng'ono ow'okukisaawo oyo Dennis ye niwe bamukubira essimu tagikwata kuba n'abaana tagikwata. Kwegamba ko yabafera obukadde 4,555 zeezo. Kati mwakomadde omuwuliza abaana bwe baatuuka ku ssaawa baagendayo tebaagendayo. Kati baali banagenda batya nga tebabawadde visa? Olunaku lwe baalina otambulirako olwokubiri baamukubira amasimu n'agaana okukwata. Bonna nga bwe bali 7 baakuba amasimu era nabo banjulira buli mwana yakuba naye ng'omusajja takwata. Nengezaako osindika message nengezaako nange okufuna wano airtime nkube naye nga talina simu gye yakwata wadde n'emu. In simple terms, sente yazirya. Ebisinga oba okoledde abantu service oba olina okuba responsible n'okuteekinga obuvunaanyizibwa buli kimu nga bwe kitambula. Naye nze nga bwe ndaba okusinziira ku ssente ze yabasaba era kino eno message eba erina otambula etuuke ku bannayuganda abalala abatalina kutuukamu eno embeera. Okuyingira e Dubai kisooka tiketi yokka ya bbeeyi. Okitegeera y'ennyonyi ate tezirina okutambula obutambuzi tandikira ku kakadde just a ticket ekuleeta obuleesi. Olina tandikira kuwala kakadde tiketi emu just one trip. Bwe ziba ddabo bayinza okukugattiramu awo n'obanga mu 18 wali 15 awo. Okitegeera tiketi just ey'ennyonyi. Visa ennaku zino efuluma ya myezi ejja 2 wate bakufunda employment 2 bate bakufunda naye kayina eri mu kakadde kamu mu 40-3 ekkirira bweyambuka okitegeera ey'Abannayuganda. Okitegeera so abantu abasinga bakwata nnyo abantu abatabitegeera nga system bwetambula. Okitegeera abatategeera system bwetambula be bakozesa ensobi. Era Abannayuganda abasinga mulina okwegendereza omuntu bw'ajja ng'alaga nnyo nti kino kyanguwa. Okitegeera kati abasajja ekisooka ssente zaali nnyingi ze mwabawa afuna ttiimu gy'akola nayo. Eyo ttiimu gy'akola nayo nabanga abamenyerako kati mwaba obukadde 40 mwasasa obukadde 45 kumpi simanyi obukadde 4.5 something 5. Kati ezo zonna ssente yazikutula bona airport ne bakola ki ne bafuna owa airport afuna wa Interpol n'afuna Bafeeze Bafeeze. Okitegeera ebipapula bye bakolera ebya visa bye babaweereza ebya visa biri fake. Okitegeera ennaku zino Dubai tekyakola visa efaanana bwetyo. Ennaku zino bakuwa kali tebakyafulumya ebipapula ebyo. Okitegeera singa amadina sampo yange ya visa ndibadde olabako naye sigirinawo. Anti era visa ze yabawa oziraba. Visa zonna ziri fake. Kati eyo visa laba bwefaanana mbusimanya myaka 2 ennaku ekyo ekipapula kiraba omuntu akifunira ku e-visa ennaku zino era kibaako e-visa kibaako e-visa kaba ka myezi 2 ako bakikuwa ekyo ekipapula ng'ogenda funa employment then visa yennyini bwejja kaba kapapula bakasitampinga mu passport oba tebakataddeeko osooka kasanga ku UAE pass. Okitegeera waliwo passport ezitaliimu kati nga passport yange tekaliimu. Okitegeera naye bonkebera mu system mbaamu ku ennaku zino baagala nnyo ebintu bya internet tebakyagala biri ebikwata passport z'abantu baziddugazi baziteekemu ebyo ebipapula byekiina edda ennaku zino esobola okuba kivula omuntu ale basobola omukola employment najja nayo bamuweerezeyo ebipapula najja buzi ku airport n'awayo passport ye n'ayitawo. Dubai ya simplifying the work. N'ebiseera ebisinga abamu temusobola muba temumanyi kukebera passport. Okitegeera
omuntu agamba akuteddemu visa naye nga tosobola kebera passport kumanya visa eyingiddemu teyingiddemu. Kati omuntu alina okuba nga ali much exposed ate nga ali connected n'abantu abamu. Kati nze nga nze tosobola kumpa visa oba air ticket nga nfu. Okitegeera? Ne bwe baddame manya kuba ngikebera ne manya kati ennyonyi eri valid teri valid. Wano Dubai simply ekimu kyalina ebintu ebyo byonna yabisetinga nga birabika. Dubai buli kimu era kanjaga nga mikinaba ne oba oli Uganda osoose okuaccessinga internet n'ofuna ebintu bya Dubai byonna bagamba how to check visa validity oba track your visa, like track your visa application n'ogoberera. Yoyo omukulu ali e Dubai. Ekifaananyi ekikyo n'ennamba yiyo. Yamusamu katono abantu balabe. Obiraba? Yamusamu katono. Network ekyankalanya awo tuba tulina ttambula kuba information enotuuka ku bantu bekikwatako mwebereremu kuba mwana mubalaba babbibi wemutinze. Okay, Si byangu nedda. Okay, kuoli kati egize yokka nevaako. Okay, kati sooka ombuulire bana basajja wanje njagala kumanya n'omusajja wamusanga wamumanyi otya okubanga watuuka omwesiga n'essente zo. Kati omusajja eyampa ono bamuyita Solomon naye era akola ku internal affair kansome negundize era ye yaviirako ddala takyaliko. Webakugira ate oli amala n'avaako wamanya nti amaze okukwasa oli ow'e Dubai nga yavaako. Ne ku WhatsApp kwegamba sente zaggabana bantu nga 5-6 baziriko abantu bangi. Ntondiyo eriwo wano naye ndi mu munoonya wano. Sente ziriko abantu kati omuvubuka ye wamusangawa? Ono omuvubuka connectinga kuno we Dubai. Ono yajja yali aludde ng'ajja yava mu guruupu. Waliwo guruupu gye yavaamu era ne guruupu eyo nali nagivaamu dda nga sikyali mu guruupu wadde n'emu. Bakozesa zino guruupu za WhatsApp. Ye kati wafuna ennamba yo ng'ajja mu kabokisi. Yakufuna atya? Bakozesa ki? WhatsApp groups. Kati aba ayingira just mu kabokisi k'omwana ng'avudde mu WhatsApp group n'akuyingira akabokisi ne mwogera era ng'omuntu gwe wali olabyeko mu guruupu. Naye ate olwamala okunkonectinga ku by'emirimu process n'etandika ye yavaako n'egundi ye tekyali ku WhatsApp. Ye yamala okuseetinga. Ye yakukwasa n'amala n'akuwa n'ennamba kweri ku mirimu nti genda mu kagundi k'ono mwogere. Kati ono yakubuulira buli kimu eby'emirimu nga we bitambula ono ow'e Dubai. Ye mugezi. Bwe mbadde njagadde mbalage wano oyo n'ekifaananyi kye kye yateekako okuli n'ennamba ye. Yamusaba Katonda abantu balabe ennamba tebagiraba bulungi. Awo tebagiraba? Tulaba just Dubai n'ekifaananyi. So tukusaba kati awo ennamba esembayo 53 eri +971
50 88 91 53. Sabantu bonna bw'olaba ennamba ng'eyo ng'egezeza kukwasaganya weegendereze muyaaye mufere era yatwala ssente z'omwana ono. Abantu bagambe ssente meka ze baakubbako ku bantu 7? Bantu 7 tusookera ddala okubala ku za Interpol zo baabawa naye nga baabaggyako buli mwana 5,500. 5,500. Ezo za Interpol. Bala 5,500 abaana bali 7 obale n'65,000 buli mwana kakadde kamu 15,000 buli mwana kakadde kamu 15,000 times 7. Buli mwana kakadde kamu 15,000 times 7. Ze ssente oyo mukulu ogambe bamuyita ani? Anti ogambe oyo musajja bamuyita ani? Hajani? Bamuyita Hajji Abdallah. Bwe yeeyita. Bwe yeeyita naye ate nga omanyi omufere ayinza okuba nga yabyeteekako era ne ku gundi zonna asayininga bw'atyo siginicha ye eriko Hajji Abdallah. Ekitegeeza omusajja yabakuba obukadde 8.5 mu 5,000. Obukadde 8 mu 5,000 ze ssente omusajja ze yababba. Nga taba miitinze just akikubye ono busanze. Wabula kugamba zino eza Interpol zisindikire Saamu owoku gundi internal affair akole ku bya Interpol. We bamala Interpol ne mukiliyaringa bulungi nti biwedde Interpol ne bazimuwa nga gamba kati zino ofaleta wezifulumira bwe ziti bakiliyaringa ez'ekisaawe. Ono omusajja azeetaagirawo bamale bampe confirmation letter. Era asabirawo confirmation letter mbu okuva gy'eri oli ow'ekisaawe Denesi. Weebityo. Ng'ababbi bwe babeera. Kati zino ssente yazifunanga atya? Mwazimuweereza mu mbeera ki? Twasindikanga era olabako wano kanzuuminga olabe. Wano olwasooka osindika eno offer letter era n'ennamba olaba eya Denesi yiiyo n'amala n'agamba contact him. I want confirmation letter from him tomorrow morning. Oyo y'omwana eyasooka. Offer letter gy'agaba eya Alkabi agency. Anti kati offer letter ze yayitanga contract. Omala ofuna contract olina okiliyaringa n'ow'ekisaawe. Kati ye nnamba eyo eya Denesi yabalimbanga nti abawadde offer letter ennamba ya bisaawe like ayogedde n'akuba n'ow'ekisaawe agenda Buyambi otambula. Abantu abalina gundi abantu abalina employment teweetaaga nnyo ebyo bintu bingi kuba employment on Dubai baba bamaze okukwakali ojja buzisi ku airport ya Uganda n'obalaga n'otambula kasi oba ne ticket okitegeera. Naye bwe yabakwata nga alaba muli bapya bantu bangi baagala okujja eno by the way. Naye ebiseera ebisinga ono okujjawo olina oteekamu ssente ate abantu abalina advantage be ba Kadaama. Kadaama ekinene ennyo ayinza oteekamu obukadde obwa kadde 3 neyekolera ku Interpol ebikyawo yo basobola otambula. Naye bano baba buli olaba ng'ekintu kiri so bwereere bwegendereza nga tolaba kirimo ki ate n'ekirala yogera n'abantu mugezeeko okudiringa n'abantu abali registered. Okitegera omubuuzi oli kampani esangibwawo n'akweza location ya kampani abantu abalina business tebaswala. They have no issue okusharingira kampani ye abali registered okebera ku Google. Izo kampani bazikebera ku Google. Okitegera Google ejja kukuleetera kampani n'ennamba y'essimu gy'akubiddeko oba weeri n'omanya nti kale ina kampani registered ku Google oba Google business then n'okeberakebera location yaayo kuba ajja kugamba location. Kati ono business yonna era wano Dubai yagamba okolerawa omusharinga location. Okitegera n'amanya waagenda n'amanya kyagenda okukwasaganya. Kati abantu abasinga babaferera ddala abali e Uganda balina okuba nga beegendereza nnyo.
abantu bali eno baasiraana dda kati tebasobola nakudda balina bbaani bakozesamu abali eyo ng'akimanyi ye yasiraanira eno oba bamusiba oba alikola ate naye tamanyi bw'alifuma kuba eno Dubai olina ebbaanyi sobeereyo paka bw'ofa nze nkubuulira kati abasinga babakozesa ne babayuzinga ne bakozesa ssente zammwe ne bakola ebyo bye bakoze okitegeera so kati bano abaana famire zaabwe zigamba zitya era okikwasaganyiza otya nga bo baagala kimu ssente zaabwe bagezaako okubira oyo omusajja gwe baasindikira ssente takwata masimu kati badda gyendi nkitegeera kuba gwe yaba connecting niye ate era message ezibeera kuno ezimu siziddamu naye nga message ziba nnyingi nnyo audios abaana basindika buli kadde olaba n'ezimu siziddamu ono n'akugamba kino ono n'akugamba kino n'obula n'ekyokumuddamu mwana kati embeera eyo nanga bw'ogiraba nzibu nnyo okubanga kyo kituufu era abo abaana bwe banaba bafunye omukisa ne balaba vidiyo eno balina omanya ekintu kimu nti abasajja bakufeera bafeera ssente zo like serious bagezeeko okukwata mpola ekitegeera kuba kati abantu abali online wano basobola olaba vidiyo eno basobola okuba nga bamanya abantu balabye ku nnamba ezo ate bantu bangi babafeze ekitegeera mbadde mbasaba babeere bagumikiza bakuwa obudde tuteekeyo vidiyo eno online tomanya nze ovayo omuntu abamanyi asobola batuusaako amangu ekitegeera bantu bangi bali kitunja ebifaananyi byabwe obisharinze awo omuntu yenna abamanyi abasobola okuba nga avayo nagamba we namulabako wano banaye yenna asobola otuyamba omukyalo ono abeere ng'afuna obwenkanya ate nammwe abalala bali online mwegendereze nnyo abantu ababbanga bano ono omukyala obuzibu bw'olimu tujja kwetondera famire z'abo abaana abakozesa ssente ezo sagala bakkirize nti like kintu kyazze bafune engeri gye bakikola kuba Uganda saa zino kampuni esinga bazigaddeyo lwakuba ssente z'abaana abantu babba bukadde bwe bamubba obukadde 8 musomanyi bamutwala Dubai bwe bamubba obukadde 10 bamutwala Canada 15-20 okitegeera mu bulamu lwose zikola kizijja tuba tetuzeetegekedde kati nga gwe suubira mbu osookera ku makya n'ogamba otute ssente z'abo abaana okitegeera tosobola because singa obaddewo oliwandibadde mbaddeko nebyemaliriza awo mbaddeko nebyemaliriza awo mu kiyungu just dakiika ntono bwe ziti oba ndowooza osibule abantu tulidde olulala abantu abasiibule bagamba like abalaba bagambe ekyo kyoyagala bakuyambe then nkutogende kyenjagala kiri kimu abantu bantambulize vidiyo eno esobole otuuka ku abo bekikwatako abaana bandi bubi beetaaga ssente zaabwe famiri zaabwe zonna kati zitunuulidde nze sirina wakwekyusiza wadde n'ebyokola kati sikyakola bulungi emirimu gyange zenna ndi ku pressure lwakuba buli w'okyuka bw'oti osangako message nga zijjudde omwana naye akugamba kimu kunziriza ssente zange abantu bagambe mbu abasajja banfeera gundi ne gundi bali wano ne wano basobole okwongera okutunulawo nnyo abantu banfera omu ali eno Dubai yeeyita Hajji Abdallah ababiri bali Uganda omu akola ku bya Interpol ye Saamu akola wali ku internal fair akola ku by'ekisaawe ye Dennis bakufera ssente z'abaana bameka abaana bali 7 buli mwana kakadde kamu 15,000 okuli eza Interpol zino ssente abaana ze baateekangamu Interpol 5,000 ekisaawe 65,000 yes omuntu yenna awulidde message eno omuntu yenna amanyi abo abantu bambi mbeere nga mutambuza message nate nabo benna bwe batannafera banaye mbeere nga mwegendereza
Dubai si yanyi tosobola jingira ku mutwalo 65 gyokka ng'ogasse gasooli akulimba erimu ate n'ebyo ebintu bijja nnyo ku mirimu gino egy'aba housemate okusinga ng'osanga nga bagendera mu nsi ezimu naye ate nabo ennaku zino kirimu ki naye mu nsi nga Dubai olina okwegendereza nnyo oli tasobola kuleetera bwereere okitegeera offices nnyingi zigaddewo e Uganda lwansonga bakola ebintu nga tebeetegese so nja kuba omulanga mwena Abannayuganda abali eyo mubeere nga mwegendereza ssente zammwe engeri gye muzikwatamu n'abantu be muziwa bano abaana nga abawala abato mubasuula mu buzibu mwe abaferaafera abantu kitegeera so omuntu yenna amanye abo abantu feesi zaabwe muzirabye beera ng'ogezaako banoonya basobole okuyamba ono omukyala asobole okufuna obwenkanya naye bali abaana be bajjako ssente basobole okukola ki okubaddira kale bambi kankwagaliza olunaku olulungi tujja kuba tuneeyanziza nnyo weebale ku lw'obudde bwo amiina okay fe nja kuba nkyakontinga a little bit nammwe lwansonga nti ekibaddewo abantu bangi bebafeerako online naye mulina okwegendereza Abannayuganda bannange ebintu si byangu abantu tebafaayo bw'oba osanze omuntu online otandika omuwa ssente zo biseera ebisinga tekiba appropriate muwagale ku ssente zammwe nammwe temugenda nga ssente zammwe muzigabagaba oziwa omuntu tomumanyi akusanze ku WhatsApp akusanze social media ku Facebook ng'otandika kwesiga muntu na ssente kati ono mwana muto bwetunye Bafeeze kumpi obukadde 8 mu emitwalo 5 olowooza agenda zijjawo z'abantu 7 bo bonna tebakyatunuulira oli yamufeera batunuulidde ye banaye tuzuukuke buli kintu kye batuwadde tugezeeko nnoonyereza oli akuwa visa gezaako ginoonyereze manyi kati eno visa bagimpadde ekola ki eri valid teri valid okitegeera ekola tekola air ticket gye bakuwadde ekola tekola muba bwabwi ne mutuula ewaka eyo Uganda noga ndi comfortable okitegeera banaye mugezengako kubanga munoonyereza musobole okufuna ekisinga muleme okubeerawo nga buli kimu kikola nga abataagala ate nga ssente zammwe okitegeera so nja kubasaba mutambuze vidiyo n'abantu abo abamanyi yenna beera nga okomentinga asobola oyamba ono omuwala asobola okufuna obwenkanya aba yali abalabyeko ku kisaawe baba bwe bali musobola otuulira nti bali ku kisaawe wano kati yono hajji tosobodde funa feesi ye tufunyeko feesi y'omusajja akola ku interpol ne feesi y'omuvubuka oba omusajja akola ku airport so ebiseera ebisinga abantu ababba beegatta ne bagabana kati obukadde 8 babukuba just mu mboozi nga teri akoze eki talina agenda munoonya jakuba bukubi free money so nja bagaliza olunaku olulungi Dubai Eye Uganda kwe twekuumidde tujja kubanga tucommunicate nga ayagala information you can call us ne tusharinga information ku YouTube abo ne bongera okuzibuka amaaso tubongera n'otutunula abasobodde okulabisibwa ne tubalabisa ne just making sure inako evidence ate oli willing okujja oba ne tumeetinga n'ojja n'oba musobola okuba ng'osharinga this information to the people. Please mbere bulungi amanya mba tempo ku Dubai Eye Uganda. Wale kusubscribing and liking and tambuza videos zaffe abantu abire Qatar, Saudi, USA, England, yonna mu Spain, Schengen countries zonna ne wano wenyini mu Dubai, UAE n'ensi eziranye mwale kubanga mutambula naffe n'abantu abire Uganda, most importantly ab'enganda zaffe family kubanga mutusupportinga. Were bulungi.